Ekikulu si kya Nambooze butadda ku ballot paper, wabula ekikulu kya kuwangulwa nakkiriza nti awanguddwa. Naye ekibuuzo kiri kimu, mmwe muteeseteeseeyo asobola okumuwangula oba muteeseteeseeyo basobola kumwogerera ne mujja ku media nti nedda tubeere ekyokulabirako ekirungi bwe tuba tuli mu kulwanyisa Museveni ne Nambooze aveeyo yeere okuvaawo kwa Nambooze tekuyinza kwekubya Museveni mu kifuba kubaddiza buwanguzi bwammwe. Obuwanguzi bwammwe muba mubwagala muyina kubunoonya na kubulwanirira. Nambooze si ensonga lwaki Museveni alemedde mu ntebe, kubanga Nambooze towulira nko musango mu kkooti nti akutte mu kalulu, towulira nko musango mu kkooti nti Nambooze abbye akalulu. Kitegeeza Nambooze abantu bakulembera babadde nga be bamusaba ebbanga lyonna okudda lwa nsonga buli lwajja ate nga talina kapasite ebba bululu, naye buli lwajja alondebwa. Kakati gwe okujja Nambooze emukono awo, ekyokujja okozesa sympathy card, bino bya bufuzi bya basajja, tekigenda kukuyamba. Ne noonya amaanyi ga Nambooze, onoonye obunafu bwa Nambooze, kakati weetunulemu otandike era osimbule. Ekizibu ky'abannabyabufuzi be tulina mu Uganda, munnange baagala kukungula ku lunaku lw'amakungula ate nga ku budde bw'okusiga tebaasiga. Olunaku lw'amakungula baagala okuzuukuka bagende bakungule, naye nga gye bagenze okukungula tebaasiga. Bwe bw'omanyanga nti Nambooze akukubya akalulu awangudde, sigalayo mu constituency. Bwe kibanga ekigendererwa kyo kyakukulemberako ku kitundu kyo oba kyakuweereza ku Uganda, sigalayo mu constituency. Nze omuweereza anampeereza yoyo asobola okumpeereza nga ate taliwa, tali mu house, era okunkakasa nti yali tannoonyaako bibye. Bw'amala okuwangulwa asigalako ku ground, kubanga ekigendererwa kye tekyali kyakunoonya byanfuna, kyali kyakuweereza bantu. Abantu tebabaweerereza mu paalamenti yokka. Gwe singa tuva ku ballot paper n'owangulwa n'obula ku bantu, kitegeeza wali oyagala kukozesa bukozesa bantu. Kyokka ekyewunyisa baba banoonya akalulu. Bannange ngenda kukola, nze mubaka wammwe, nzize kuweereza, sizze kusanzekka. Naye abalonzi singa bamumma akalulu ne bakawoono gw'abadde avuganya naye, taddamu kulabikako mu bantu, taddamu kusigalayo. Munnange oyina okusigalayo ng'osiga. Okulonda okuddako kugenda okutuuka kukusange ng'abantu bakumanyiizizza amaaso. Hawusigalo lwajja ewaka maama takola, nkiddamu. Hawusigalo mpya lwajja ewaka maama takola, kubanga aba akyayigiriza mwana. Feesi ya hawusigalo tava buvyeri ne yeegonnomeka mwana keti nzize keti ennyonyi. Ogenda kukanga omwana balina okumumanyiza feesi y'oyo agenda okumulera. Kati omuntu yenna ng'oyagala kulera bantu ba mukono, obudde nga buno oba ojjidde mu ssaawa mbi, oba waali badde wasigala, kyova olaba temwayina strategy. Kyova olaba mukozesa kano akakodyo, bwe tuba twagala Museveni aveewo naffe abaffe basooke baveewo, bwe tuba twagala Museveni aveewo naffe abaffe basooke baveewo. So nga omuntu eyasigala ku ground, eyeeberera ku ground n'asigala ng'asaggula mu magezi wadde ng'awanguddwa, aba ategeezako ku bantu nti bannange sajja kubabbirako musimbi. Y'ensonga lwaki ne mu kaseera kano nga sina position yonna, nsigaddewo ng'omukulembeze wammwe, kubanga mmanyi abamu mummwe mwannonda nnina okubaweereza nga nsinziira ku ground, naye olw'okuba mujja n'enjala yammwe. Bwe mufa kimu kutuuka mu house, mufa ku kimu kutuuka mu nnyumba, era abantu b'emukono kati akakabinja akavuganya Nambooze kabalagirawo nti tekagenda kubaweereza. Akakabinja abantu b'emukono akali mu kuvuganya Nambooze olunaku olwaleero kabalagirawo nti tekasobola kubaweereza, kubanga imagine twava mu mwaka gwa 2021 era bwe baali bavuganya abamu oba abaali bavuganya naye baganga tuzze kuweereza mmwe, bano bababba bubbi bagenderi ne balya ssente naye tuzze kuweereza. So nga ate in actual sense abantu mwali bagambye nti naffe tuzze kulyamu, kubanga abajja okuweereza bwe baba mu akalulu tebadda ne ground ne babulirako ddala. Bakomyewo mwaka gwa 2024 nga gunaatera okuggwako, bazze na strategy.
bwe tuba twagala okugyawo Museveni n'abakadde be tulina basooke baveewo. Gwani yali akugambye nti ekibira bakitemamu lumu emiti emikulu ne musigalamu mito nga tewali kiwa miti mito bisiikirize. Gwe tokimanyi nti wadde emiti emito gye giggumiza ekibira, naye ne mu kibira eky'emiti emito mubaamu emikulu egikola nga mbuleera. Eyo strategy bannange temugikkiriza kugiguza abantu gye baleese musimanyanga tugende n'abaffe tugende n'abaffe. Nedda bwe tuba twagala okugoba Museveni naffe tujjeyo bonna tuteekeyo abaana bato bano bagayidingibwe baani. Golowooza Right Honorable Joel Ssennyonyi yali asobola okufuuka loopu nga yakayingira mu paalamenti nga tannasoma bintu bya paalamenti. Okujjawo Museveni si kugamba nambozedde ebbali era mpulira abantu abalina endowooza ezo ez'ekijjegga. Bwe kyogera Museveni asobola okutta abantu akuuma entebe, Museveni asobola okuwamba abantu akuuma entebe, Museveni asobola okusalaasala n'okusiba abantu akuuma entebe mbu Nambooze obutadda naye kimujja ku ballot paper nti sidde. Ekibuuzo kiri kimu, Nambooze waali yabba. Obanja Museveni kiki obanja Museveni? Si buwanguzi bwo. Waliwo abanja Nambooze obuwanguzi bwe. Waliwo akabinja akabadde kasigadde mu National Unity Platform aka DP Block. Abasajja balekamu empeekera zaabwe kyova olaba kakati buli kulonda bagenda bakudobonkanya, buli kulonda bagenda bakudobonkanya. Badidde abantu abayimirira nakufe ekibonyabonya oyo Nambooze madamu Ticha kuyimirira ne Kyagulanyi. Ayina be yalyamu olukwe bonga bwe bawulira. Naye ekirungi teyalulya mu Uganda, teyalulya mu bannayuganda. Sigambye nti mpagira ekya Nambooze okudda ku ballot paper kyoba njagala nnyo asigale ku ballot paper, naye gwayagala okumuvuganya jangu naye ku ballot paper. Bino ebyobufuzi by'abasajja. Era singa bwe twava mu kulonda kwa 2021 gwe wanoonyezaawo ebikuwanguza oba ebiwanguza enkambiyo, gwe wanoonyezaawo amaanyi ga Nambooze n'obunafu wa Nambooze n'otandika okweteekateeka naye obuzibu. Oyagala kugula bugoye bwa mwana ku mukyala gw'otannakwana gw'ogenda okumuzaalamu. Oyagala kugula bugoye bwa mwana era n'osanga n'omulala wamma oli mutuufu gundi baveeyo babeere ekyokulabirako ekirungi. Kituufu oba osanga baalivuddeyo babeere ekyokulabirako ekirungi, bati singa bavaayo gwe okakasa Museveni avaawo. Oba golowooza singa ojjawo Nambooze nga wedda anneeyibakire kasita abakadde bonna bavuddewo ne Museveni agenda kuvaawo. Ebyokumulwanyisa n'obyerabira, ebyokumulwanyisa n'obivaako. Ayagala okulwanyisa Nambooze jangu muvuganye naye. Va mu bino ebya sympathy kaya naye omusajja atufuze nnyo kyokka ate ne bana batufuze nnyo batufuze nnyo. Olw'okubanga gwe oyagala okujja, olw'okubanga gwe oyagala okujja, nedda. Era naffe kyetuvunaana Museveni si kulwawo. Nkiddamu kyetuvunaana Museveni si kulwawo. Era entebe tetwalina kyetujagaza kubanga ffenna tetugenda kutuula mu eyo. Twali tumubanja services delivery ze yalemererwa okutuusa mu bantu. Ate era bwe tumugamba tuviire tuba tukyogeza bukakafu kubanga balonda ffe. Kati njagala nnyo gwogambe Nambooze akuviire either nga yakubbako kalulu obanga gwe yalondebwa ye n'alangirwa. Bwe kitabeera bwe kityo abatuuze b'emukono be balina okusalawo. Alina okubaviira n'alina okusigalawo. Era bba b'emukono be bagatuviire abaviire ate mbagirawo. Nze munnange bampita mpa gwempa. Bannayuganda mubeere Mr. Mpa gwempa. Tubadde mu nsonga z'abampuuga zino bayeekolera boogera abatamiivu banywi banjaga ne Nambooze nga bw'ayogera statement yezitowa nnyo kubanga abantu abo abamanyi nnyo. Abantu abo yabeerako nabo era ng'omuntu agamba olaba Nambooze abavuddemu baaba ku mulundi guno kitegeeza nti be bakyamu. Ayimiridde naffe bwe tujja okuyimirira naye si ggwe kuva buvyeri
Nupu oye bwe tuba twagala otereza Nupu tugobe Museveni n'abakadde be tuyina basooke bagende sooka otte nnyoko ne kitaawo bw'oba oyagala okunyumirwa ensi wani yagga nti buli kikadde tutakitte Museveni tetumuvunaana ku lwabo ne tumuvunaana ku lwawo for nothing tumuvunaana kubeerawo nga ddami kyokka nga buli ssaawa gy'abeerawo oba buli mwaka gw'abeerawo gukonzibya Uganda emyaka gy'emabega era ne gugikonzibya mu kugenda mu maaso emyaka mingi nnyo